Kale muri mutyaje musinzira mwebale kubeerayo agange nze waswa Emmanuel subscribe nga ku mukuto gwa Trust Media Uganda n'omukuto gwa waswa Emma YouTube channel tusinzira ku guno tubanga tubaweereza bulungi nnyo muri mutabaganda bange je musinzira mu subscribe nga video zango sharing obere wakabi nnyo nyini ddala ne banafa abavale board connect bakutwala ebweru babeerawo nnyo gende ekigobe namba esimu yabe eri awo ku screen abaleba world bibaso okutwala ne bakulondula ne bamenya n'embya gy'olimu kubira kwaji kateregana basigadde obafune munnange weekend yali mukatemba mungi ensonga za love issues mu weekend zatabuka nnyo twali tuli awo ka video ni ka link nga kali hosted mukulu yafuse kojja muite kojja Keizi nga ali n'omukyala Sheri Matovu yagenze bukolokolo nasitula ebintu bye Naddayo mu maka ga bawo mu bwati yamujja mu kyali yamufula kyali amanyikidwa nga tata na nyunja mugomita Tadius Katumba. Sheri Matovu yakute TV number n'agitwala n'agenda afukamira omusajja amwetondere in public asolo kubanga ategeera obulumi bwayitamu. Omukyalo gwe bayita king of king ye queen of bleaching yajja muwala muddugavu wabule togera kati yafuuka muzungu kubanga yafuuka mutunzi wa bizigo okitegedde. Omukyalo ono bambi bobo yagenze Naddayo ne yeetonda ewa Tadius Katumba mbwe yagaladdemu amufumbire akoze byakoze abitegedde alaluse kati atuuse ateredde kataddeyo mufu banji bamwogedde ebigambo banji bamuvumye buli myagedde kike ekisooka kya byonna abanji kumwe temumanyi abamukumwe temumanyi sega temumanyi Tadius Katumba ne Sheri Matovu embozi yabe yava binawulirako ne binajjangoberako Sheri Matovu okujja Kampala yayi Tadius Katumba juke Tadius mukozi wa bulango mukozi wa radio ali mu nebya music batekateeka ebivulu bali bagenze Masaka ku performinga bintu bya performing ebyo yasanga kana kawala kana kali kaze mu kivulu n'abuuka nako n'akalide Kampala n'akazimba n'akakulakulanya n'akajjamu omukyalo ovunanyizibwa gwe mbadde nga mulaba kati Sheri Matovu naye mulenga omanyi abakyala balina nature omusanga talina kyalina n'omukyusa obulamu n'obuza baggulu naye omukyala buli wosi w'omusitula eddaala n'omuteeka obusobozi bwe bukoma katugambe wadde ofuna emitwalo 10 nga ze sente z'obaamu nazo omukyala ng'omusanze abaamu na 15 n'omwongera eddaala okumujja wali n'omuzza ku ddaala ya mitwalo ngeegi 3 atandika okukulaba nga tokyalina nnyo makulu abakyala bo nekyabwe buli w'omusitula eddaala n'obako omuteeka obusobozi bwe bukomye. That's experience ngeze ndaba ku bakyala ebbanga limaze n'abawala of course nkwana ebbanga limaze nga nkwana nilimaze nga ndiringa n'abaana b'obuwala I've come to realize them nti omusanga ali 0 n'omulera but bw'omutuusa ku level w'okoma katugambe gwe enviri z'osola za mitwalo 4 oba 5 enyumba osoma mpankisa ya mitwalo 15 ku 2 kasita omutuusa kwasa omujja waliwo omujja mu mazzi n'omuza ku level bweti atandika okulaba nga otakyali wa grade ye era atandika okunoonya omuntu agenda omwongerayo kati omukulu ono Tadius yazimba Sheri Matovu n'amuteeka ku ddaala Tadius wakuma kuba Tadius si mugagga nnyo si mugagga muntu wa bulijja alina obulamu obulungi alina akamotoka kakola ku radio alina kampuni ekola obulango na biki kakati ambadde nkyakunyonnyolamuko katono nti ensonga z'abakyala bano si nnyangu. Sheri Matovu Tadius yamuzimba ku level ye kuba Sheri yali munaku nnyo bwe bamufunira bino babeeramu ebyendongo ze bagenda batambulira mu Tadius akola obulango oba radio buyitirivu nnyo ateeka ebivulu akolera ku beat kati bali bagenzeyo mu kyalo ng'ekibatutte kugenda kuyimba nnyimba zaabwe n'okukola ebirala ng'ebyo bwe batuukayo mu field gy'asanga n'akalaba nga kaperform eba kali kaze kuperform kali kaze ku kivulu n'akalaba n'alaba kalungi kasobola okuyimba n'ebisigadde n'agamba jja tugende e Kampala n'akaleeta bwakatuuse Kampala n'akazimba n'akatya ku serifu n'obulango buno bwa tayali n'akafunira omulimu ku TV oyo Sheri Matovu limu n'akimukolera ne batuuka n'okuzaala omwana erinnya tata na nnyunja n'erinnya mama na nnyunja we liva kati olw'okuba yali amaze obbikola nga bwe mbagambe nti abakyala bano atandika okula nga tokyali wa grade ye omukyalo yatandika okulaba Tadius nga alaba sitakyali grade ze alaba ali exposed afunye ebigurupu by'abakazi mikwano gyenne bana banaabe ebizigo ne babyesiiga ne batuuka n'okuleka omuwala ali muddugavu naye yakwata mu kizigo n'afuuka muzungu kati n'atandika omupaaza ensi n'atandika okupaala abadde amanyi Sheri Matovu emyaka 2 egiyise emabega muganda wange bayeddedire 2019 nga tagambwako tasoboka olanaza okulinya ku nnyonyi agenze Dubai asireyinze okitegedde buli muvuya gulimu buli omu buli Sheri Matovu
bano bachali Matovu zezembera za Prima Kadash naye yajja ali nothing just linamuleta nenga mbagamo eto omukazi kasomuleta nobako omuteeka nalaba nga nazo okulaba ekitangala abasinga si bonna ne yabamu alaba nga kyali grade nga anonya bakola ki bano bamomo 19 bonna babaletako oyajja fala nga tamena kiddako naye bwatuuka kwatuuse nalaba nga ebicupa bya Dax Cartel n'ebyo ebibata byonna ebyo ku stage nga ate bikyakola makulu kalonga nazo funa abasajja abasinga Dax Cartel sente bambuuza kati omusajja atambula nenywa nto omwagazaaki abalaba Sheri Matovu balantse okumulaba mu buli mbeera nga bamwebuuza nti kati ogwe Sheri Matovu omuntu nga Tadius Katumba oyo fala wabo munonyako ki obo kitegedde bulungi nnyo kati ogenda okukatakata ebintu bino nga atandise okubuuka afuuse omuzibu alaba takyali grade yoli n'asalawo agende n'obulamu bwe maaso n'adduka n'agenda kati atuuse enseemu ku by'ekibooko atuuse agudde avudde ku musingi gwe yamuleeta oyo gwaliko abadde ng'abeera Kampala ebbanga nange ekyokukola akimanyi kati wuya papye amaze okwononeka nti ate kati akola ki addayo abantu bangi mwabulemize Tadius Katumba ekyakoze kikyamu yali betakakkiriza ne badde akola biki abo abasajja abeera bagezi nnyo yamanya ekibakiddako Tadius okusirika n'andiza Sheri she is not a fool si musiru ndi yakikoze tamanyiddako abantu tukisa nafuko opportunist naga kati Sheri ono fine yali agenda yangoba yakola biki akomyo nesende kuba Sheri nasema musinkana kumbaga yakabako nga avuga kawundo hali ya ngampya okitegedde ekitegeza nti sente yali akoze eki afunyemuko oba nfuna bulungi nnyo kati asookuda nagamba ono nakusonyiwa kungulu nenga munda takwerabidde nama nakuteekako muvu era muline maasawo bwe mutawulira ebigambo bino wammanga nti oba Tadius nakyakoze Sheri oba mukubye $5,000,000 oba mufeze anything will happen oba kitegera because abasajja siba mangu basiro omusajja asokuteka musendeza obukadde 10 nenga yagala kwambula eddakiika 5 lwakwambula eddakiika 5 yenga akumaze ngamanya 10 kikoze eki kiweddeyo seka ne bano Tadius they are not fools amaze banga mu Kampala muno asurvive emyaka 2 omuli ku radio tava Kampala buli wale ekitambula yabeerawo kati bano Sheri bave mu kyano bya mabitaka amalo gaabwe nalamanga basaga busazi so anyway katubagaliza okutambula obulungi tulabade gye binakoma ebyabo nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutukubera tusinzira ku mukutu gwa Trust Media n'ogwa Waswa Emma YouTube channel.